Abooluganda Mukama yeebazibwe kansubire mwenna muli bulungi abaami n'abakyala mujebaleko byonna byemutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Ayogerako nammwe mpitibwa bulamu Biki Nabukeera era nga nnyongera okubaanirizaako ku programu yaffe eya Oh Lord Make Me a Unique Person ti Mukama nsaba onfuule omuntu ow'enjawulo. Tuli kwogera ku sayidi ey'abasingoozi kyokka ate nga kyemmanyi ekigambo kya Katonda tekikola nsobi. Nyinza okuba njogera ne singoozi ng'ate wema njogedde pointi y'okugonda ate nga gwe ku mulama gwe tuliko ng'ate gwe ekintu ekirimu jasi ng'ate gwe oterezaamu botereza. Ayogera naawe nange sigendangayo naye twogerako ebyo muntu ku byatusobosezza nga tuteekateeka bano basingo nga tweteekateeka ffe basingo nga nange mwendi gye tugenda okuba nga tugenda olw'ensonga tulabyeko olwedde kubaliyo naffe twagala kubeera nga tweteekateeka tugende mu kintu kye tumanyi nti nno mulimu kino ne kino weekibwa weekitinyiza okukolamu wenti kale tebusobola kubeera straight obufumbo paka mubeeramuko obusozi we butyo naye era ekintu ky'ogenzemu ati singa olinako ky'omanyi kyanjawulo ne kino ky'oguddemu obugwi olw'ensonga tulinayoko bammami baffe baganda baffe abagenzeeyo ne batubuulira ekiriyo nti oba munange oyombayomba nnyo kiyinza ate okutabula nti ate munange wobeera okola wooti kiyinza okukola ki okutabula. Mukama yeebazibwe. So naffe ne tugenda nga tweterezaamu mpolampola Mukama ate nze nga njogera nnyo nkolamu omulimu omwami anasanga njogera nnyo Mukama n'atukolamu. So tuli ku mutwe gaffe ogamba nti biki byenyina okweekuuma singa mba nyingidde mu bufumbo oba nga mpasizza. Ani awasa abeera musajja ate gwe bawasizza abeera mukyala. Ani alaba abeera musajja gwe balina okulaba yaani ye mukyala kubanga tuli kibya ekyebbumba ekikwekeddwa ekirinze omuntu oyo akisaanira mu linnya lya Yesu. Njagala okuzzaamu amaanyi gwe singo Bayibuli egamba nti tewali kigenda kubanga kibulwa ennume mu Yesaya maybe 34 oba weewatyo sijjukira bulungi tewali kigenda kuba nga kibulwa ennume kyokka ate naawe omwami Bayibuli egamba nti nno n'agamba nti sikirungi omuntu okubeera yekka n'amutondera omubeezi amusaanira meaning buli omu ayina amusaanira just weteeke mu Katonda akuyambeko kubanga abakyala tuli bangi ate okuzuulamu oyo Katonda gwakwetaaza weetaagayo ekisa kya Katonda kubanga obufumbo bulamu bwa muntu. Osobola okugenda ng'obadde onyirira nga Biki n'otuuka eri tugenda okulaba ng'okaatuuse. Osobola okugenda eri ng'obadde mutono nga Biki tugenda okulaba ng'ogeze mwami ng'akuwa emirembe. Kakisinziira okiyingiddemu otyo okiyingiddemu ne Katonda oba ojja kubeera nga owangula. Biki byenyina okweekuuma twayogerako oli nti olugambo twekuuma olugambo ojja kuba onoonya videos gye ziri twakola videos zino za ziringa kati 3 eno yakuna. Twagamba olugambo obujja okuzibiikiriza ntugamba okugumiikiriza okwetowaza okukkiririza mu munno oba okutuukiriza responsibility yo obutayisaamu mwami wo maaso oba mukyala wo obuteewolereza oba kitegeera obuteewolereza eri manya okubeera nga owolerezaako munno. Ntugamba nti tulituga nti ekitiibwa ky'omwami olina okuba nga okuuma ekitiibwa ky'omwami wo n'ekirala okumwagala oba okitegeera n'obeera ng'omwagala mu bubi ne mu bulungi n'obeera ate nga omwagala eyo twakyogeddeho nga twogera ku musajja Mukama mulaga okubeera nga ayagala mukyala we ate n'omukyala naye kubeera nga ogondera omwami wo kubanga when you submit means you love that person. So litwagamba ne point nti okuuma omutindo nti oba ogenze mu bufumbo nankubadde
bakuwasiza omaze owangula eno single life bakulonze mu bangi bakutadde mu maka era sigala ng'okuuma omutindo ng'omukyala weerabirire weefeeke osigale ng'oli kimuli kubanga omwami abeera wasa omuntu omu kyokka ate naawe omwami era naawe olina okuba nga weefaako kubanga buli omu alina okuba nga asanyusa munne si weewaawo basingo waneeno tugenze ku sayidi eri gye tugenda. Point endala y'olunaku olwaleero egamba nti okubaako ky'oyiiya. Abakyala ennaku zino abakyala banaye bakitumbudde so tubakubireko n'obugalo bajja eno ku gundi ku mawanga ne batetenkanya ne bayiiya akasente. Abakyala we salute mukola kyamaanyi. So okubaako ky'oyiiya n'okola Bayibuli eyogera ku mukyala omwegendereza mu ngero 31 olunyiriro lw'11 ejja emwogerako omukyala omwegendereza akola kino ate ne mu ngero ziti 12 oba 14 naye eraga nti nno omukyala ow'amagezi azimba bba naye omusirusiru ennyumba yakola ki agimenya. Kitegeeza nti olina okuba ng'ozimba omwami wo n'omusanga nga mwavu musobola okubeera nga mukulaakulana kubanga mwegasse emitwe ebiri so togaana mwami kubanga mwavu n'ogaana ogenda naye kyokka ate naawe omwami nawankubali tolina ssente era beera ng'oyiiya at least baako by'osoma at least bba ne pulaani zo ziwandiike kubanga Mukama yandikuwa omukyala ng'akusingamu kasente nga tere tamanyi nnyo byakubajetinga omuzingako amagezi kati obanga omusajja olina amagezi ng'ate ono alina omukisa gwa ssente fe akazi tuli mukisa si weewaawe buli wobeera mu relationship ogolaawo omwami wange okufuna omukisa bikoze bitya okitegeera abakazi tuli mukisa kubanga baatujjamu olubirizi baalutwala ne balutuwa ne batukoolamu kati omukisa gwammwe twagenda nammwe era kitegeeza mulina okuba nga mwangwa mbeere nga munayo olubirizi lwammwe kasobola ng'oli mwavu obwavu bulemeddewo manya olubirizi lwo kati lwatwala omukisa gw'olina okulugjayo musobole okubeera nga mutambula. Okay, okubaako kyemuyiiya tukimaze n'ekirala okumugondera twakimaze ekyo. Bayibuli egamba okubeera abakyala tugondere ng'abaami baffe meaning byolina okuba nga weekuuma gwe omukyala abakyala abagenda ogenda mu bufumbo okubeera nga tugondera abaami abo oba mumpi oba muwanvu oba mutono oba alina ssente oba tayina kubanga kino okugonda kisobola wogaana ogonda kisobola kikulemesa ogenda mu ggulu. Wonna osoma Abefeso 5:2-3 ojja kulaba nga obufumbo buneeno buweereza sigenda jasi kukuba bukubi ttepo naye obufumbo obuweereza bwennyini oba ogenze ng'agenze okukola ku mbalayo oba ogenze weereza mwami oyo era nze njagala nnyo okuba nga mpeereza omwami owange kubanga kenda kye kyantondera nyina kuweereza mwami wange naye alina kumpeereza meaning buweereza omugenda okuba n'abaana obeere maama w'eggwanga mbeere maama w'eggwanga nga baana si babo bokka bokka kati womusanga ng'ate nga bano babasumba kitegeeza buli gwaleeta mwana oba kitegeera so olina okuba nga ekyo kyotraininga bukyali mwabaagala okufumbirwa abasumba mwetraininge nga bukyali kubanga omusuma ogenda okuba nga ofumbirwa asisinkana abawala bangi abakyala bangi ate abanyirira ebiwala ebinyirira bitambula kati olina kwetraininga kati nomanya nti waba alina oyo omukyala alina ono tekikutabangula mutima wabanga wuwo ekikyo kiba kikyo kati don't put yourself on pressure. Don't put yourself on pressure. They can do something when they are shaking you that you be omukyala mu maka singa ondaba n'abakyala ab'enjawulo. Okitegeera omwami omutwe era ategeera tojja musanga na buwalawala amanyi kye yalonda kati gwe ono eyakuwa gw'oba onyweza eyamukuwa gw'oba onyweza tolumbagana bali kubanga ogenda bba wala n'otuukewa gwe nyweza katono gaye Mukama nze ono gwe yamumpa siina maanyi galwana
kubanga nze ndi kya muwendo kyenyina okola wengenda eri mu nsi ey'omwoyo nga nkaba nsabira eyo wenzija eno mba kimuli nsigala ndi musanyufu oba okitegeera. Bulamu Biki ge bannya webale kuwuliriza.